njagala okubasaba mwe n'abayimbi Lion Island yabeerawo tiyabeerako n'abasiru abantu abagwagwa bagenda nga bakola kye bayita ekigaali ne muyita ku kkubo wano ne mubba buli dduuka lye musanze nti mutwala president wamwe oba meeya wamwe. Bobi Wine yabeera ne Firebase wadde yali nnafu ne Firebase naye terina muntu gwe yanyagako bintu nga batambula. Gaga Meiro ya Bebe Cool ne saawulirako nti yeeyise mu ntinda negenda nga enyaga buli kyesanze ku stage. Lwaki zino zifangoni zo zibeera exceptional nti zo zirina obuyinza obugenda nga bubba abantu obujja ku mulyango n'omenya geeti kwegamba kya nyoleddwa nnyo kubanga emabega nayogerako n'Allen Skin ne mubuulirira nga muto wange ne mugamba tukwate empola bino ebintu wegendereze. Nagamba nti ati muzeeyi tofuna budde bundaba so kakati ndowooza nasazeewo ne bapromota bannange okubakangavula mu ngeri y'ekisajja ekikulu ekisooka kubajja ku stage abeetabye mu kulwana enjuyi zombi bave ku stage okumala emyezi 3 tuwe police chance okunoonyereza nga beenoonyereza etuwe report bwe tunasanga nga report ewunzikira ku bombi nga bonna balina obuzibu tubabaninga okumala omwaka mulamba ne okutandika nga 1 January okumala ennaku 9 tebagenda kuyimba wano mu Kampala oba ku bivulu bya omukufe oba ku muntu yenna. Nayogeddeko ne Palaso yakoze eki ye agamba nti baba nakoze ensobi naye oyo mwana abadde asusse najja ne bubendera n'awuuba najja mu ddwaliro nga ye musirise yampadde ensonga ze ne mugamba kati tukakane tulekeraawo okulwana tukole ceasefire. Then Allen yes namufuna neera we namufuna ngenda mugamba oli suspended for 90 days nga toyimba bantu wonna abamabala emba mubayimba mwetegeka okubonaabona ebyamwe temutukubira nti abasajja baze ne basalako bbala ne bajinyaga ne banywa n'ebbiya ku bwereere temutubulira ebyo. Eno industry gye tulimu y'abantu bategeera naffe abo bategeka tutegeera era tubategeeza nti buli muntu yenna awulira nti ye wakulwana wakukuba wakuvuma nga muyimbi ffe abali wano tetumanya abalala kye bategeeza neffe abali wano tetugenda kuddamu bategeka era izo omuyimbi ajja kuvayo akubuuze obadde ontegeka ddi ye nzo omadde sikutegeka naye nga munnaye bwakutegeka nja n'entula naye banetwogera. So n'olw'ensonga eyo muto wange Allen Skin ne Palaso tukize tugaane baasiwusa empisa ekitali kya buntu ekitasaana na kulabako mu nsi kifaana bubi nnyo. Tetugenda kukkiriza mulimo guno kufanga tutunula kubanga ffe abali wano ffenna mwe tuvudde mwe tujje ak'okulya aye tukyagwagala. So mu mbeera eyo olw'okuba nti no tumaze okuteeka resolution wali adabuuza kakati omulala bw'anaabategeka nga bwe babagambye gwategeka abantu botegeka nabo naye ebizibu ebinaakugwako bigenda kugwako nga ggwe